what about you? Yes, we are on the airport of Chosen. Yeah, I would love artist Chosen Becky. Yeah, wamuna omwami we omwami loni atambude naye ate nga wamune Racheal Namiiro ate wa Lyto boss nga bali mu kisimbe esawa zino bali bawamidde sound right now, but everybody's like, wow, it's fantastic, amazing, oh my god, many people they are just umanyi abantu bali baniriza abasanyufu banange ekiri wano bali kyekola bwekozi zozo balabye ngate wamu abakikutsemu je ayisese nga bakikwatemu wano bali wano mugundi yeah, otegera bayingiddewo mwana ina tanabagula tiketi agigule okay tugenda bakujja stop it so the Zambala babes, people they are enjoying baba welcome zemungi bananga abantu bazze mubungi abikwa. Yes. Ensasage y'amaanyi Chosen ayingidde, Racheal Namiiro ayingidde, Lyto boss naye sawa yona atuuka wano. JICC nkutegeeza 24 wakutaano luno mujje engatto nga mutegese engatto z'okubbala nze zange nazo okuva Mengo ali gye tuwangalira, so kati mujje nga mwetegese bulungi nnyo. No Sanyuka TV wetege bafe Sofiravu naye waali kwegamba tiimu yazze ng'ejjudde bulungi nnyo, bannamawulire ffenna weetuli ne bonna bawangalira muno. Mwana mbagala, mwana mukikuba wano, mwana nyondo aliwa nyondo we bali wano abaana bano kwegamba BZUGiza kumayo wali kwegamba kintu twakikubye dda mujje ng'ennaku z'omwezi 24 ku Lwokutaano luno tukikube wali ku Legends Bar Chelsea Plaza ate ze ndi wa muno nze nafuuka mutuuze muno then 26 tuli 26 tuli mu yakutu ya Abu Dhabi nga tukikasaganya bulungi nnyo. Bagenda zikwata Chosen owulidde okutambulako n'omwami olunaku olwaleero bannange nze mpulira nga neomunvuma temuna kye muyinza kunkola temusobola omwogezi wa famire eno wendi nze manyi bibeerawo kati ekiro kya leero nze ngenda okumanya bwe kigenda otambula kasolabanga sembere eno sebo mukulu sembere eno wachadduka kamera ayina ensonyi so nga lwaki yanteekawo mmenga amwogere naye mwewaaneko mweyogereko kituufu mwewaaneko. How was your flight? It was beautiful. Sigifunye mbuzibu olw'ensonga kale omutwe gunumyerummyemuuko naye nja kubimanyira gye nnaako muzirinya nja wano. Yes, wano it's my first time, then ate nakolako ne walala. Okay. Chosen Becky, Mama Nyonyi. Nice to have you darling. Bannange nange nsanyuse nnyo okujja. Yeah. Omanyi Obuganda buno olulimi. How excited are you? Nsanyufu nnyo. Ennyonyi ennyumidde ntuuse tubadde tukenda teete omwami wange nga mugamba nti wano nateete wano Kabaale wano bambi mulaze ebintu bingi aba traffic babayimirizza era mbadde munnyonnyola era talina kati nekyatategedde tujja kuddayo omwami kuze nze mbadde mulanga pilot simanyi abantu bange mikwano tujja kulammwe mbakoola mutuyambe mutuwagire nga 24 mu Dubai tugenda kubeera ku Legends Bar nga 26 tugenda ku Cubes Club bane mujje mutuwagire mujje tugenda tulese byaka byonna ndese obukumba bwange nze bamanyi sisaagira muzino show ate ne dance mujje mundage ku love kubanga nange nze gibalaga ennaku z'omwezi nga 26 ku Cubes Club mujje tunyumire mujje tusanyuke
So what should people expect about him after? Manange kyamazima kiri nti mujje tugenda kunyumira nga bwe tuyiga because of the love ali in the area eng'ekintu kiro kya mukwano tuli mu mwezi gwa mukwano nazaalibwa mu mwezi gwa mukwano egamba mujje tunyumirwe bingi nebyembaleetedde omukyalo olina okweteekateeka buli nojjanga like oyambadde obugoye okulaga wenna okulaga shape yo nga yowakola then negayi naye nojjanga weesi tulabe eddala omubiri kyekyo oba kibulamu akatereke kaba mikwano njagala leero omwami ono kati tubaaniriza mwenna naffe tutuuse yadde abasosola abayikyama bato naye byana naye nga nyoro bategeeza nga ennaku z'omwezi 24 tuyingidde celebrity track UGBBS kasonda wano omanya nti BBS etuuse wano ja kuweereza omukolo guno gwali Uganda buli kimu kinaafa wane mu UAE reporter ntuuse mateeka every morning era n'enkya mu tuning nja kuba nkuweeza updates okuva wano UAE kumpewo live celebrity track wali DX3 manyi njagala nnyo abaana bali mu UAE muno nga mulina media gundi zammwe social media zammwe ate nga zitambula bulungi nyumba tukikwasaganya mbeera ey'enjawulo nkoneramu guno mulimu gwa YouTube online tugukozeemu ebbanga ate nenda abaana abalala nga bajja nabo nga bakiweereza buli mukikwasa 24 lwakutaano olwo tuli wali ku Legends Bar Satwa 26 tuli wali mu Dubai mu Abu Dhabi ate agamba atya muganda wange Club Tubes Village Hotel mu Abu Dhabi 26 Chosen Becky Lyto boss Racheal Namiiro tiimu yonna Rock FM mbatumira mwenna ababeera mu UAE nze ntuuse nze divorce mpozi ngoyagala ndikuddire mu nze divorce matovu every morning bagenda ku Legends Bar ng'abiri mu mukaaga Abu Dhabi naye njagala tumira ofirinzo otyanga olinnyo eyo ennyonyi nga mu Friday firinze batya okutambula ne mukyala wa Firinze fine. yeah kulira bulungi oyinza kiwulira ate tugenda tukuwa bannange ebitobimba bw'omukwano era omuweereza akayimba kamu kosinga okwagala baby tokyuka ndoza mikwano mwerabiddeku era nyongera okubajjukiza bajje abayimbi bonna batuuse ono bulijjo akola rehearsal buli kaseera akola rehearsal myezi esatu kati beti ogenda kuyimba nga wekikuba dance kubanga twakolako byonna ngenda buli muntu ayagala ka dance ojjako okubeera kayimba bankuza kayimbako kankolera of course era be bakuza mwe namba yita naye ne babatakuza mujje njagezaako bakuza yagomwe nali eyo nga wagamba Chosen Becky ankoya mujje tujjuze esatu mujje mu Dubai tujjulize ddala Dubai tukifa bakule atanafuna tiketi keerako mikwano tusigaze olunaku lwa leero tumale tukole ekintu kifa bakula yabadde Chosen Becky mwena bafans ba Chosen Becky jangu mu bungi mujje tujjuze esatu ate mujje mutumuwagire mwana we waka ate nga kisanyusiza nga tamudde n'omwagala we bada wabayimbi bannange mutandise okikyusa tuva mu kabako n'eddumuna ate bannange simapulidde ebyenda simapulidde sewulya bulungi njagendako mu kayu naye nze besibiwulidde pulidde mutwe nga gunsala wano ne kati gukyansala oba nkyalimu ekikangabwa nedda mukwano naye kyonna gye kiri kasantuuse kituufu nengaoli oti ndi fine mukwano sanisa okulaba mulabika bulungi semututiisa magana tuzzaayo waffe okakasa yakwata bootendo figayo laba yenze nkugambye Racheal ne bwetonya temunyanula oyira obwenji watotya nina fogo sabise ebikabya nywashe na toto yagala nzezekayi voka bulijjo manyi nti nolipangirire naye oli gino lino zaale sirikolera rehearsal kenyagawereze omukwano abantu bali ku DX Media ogambe tubaagala nnyo pananke muche nga 24 tugenda kubeerawo nnyo abayimbi tuli bangi ng'era bwe batulanze ffenna tuzze so nammwe mujje mu bungi tusooke tubakuba omuziki gw'ekilaavu nga we mubimanyi abantu
abantu fabaze twesunze mmwe so naffe twetaaga namwe mutwesunge so mujje mu bungi tubakuba ekilove eyaze n'omwagalo wa muno ebyo byanca kyakalako naye akolumu ate abafudde ebyenca byanca so n'abiri mu mukaaga abantu ba Abu nammwe tujja kubeerayo so mujje tunyumirwe X3 media so bano bagenda baayo nga batukwata full performance so nabo gye bali thank you baby bamikwana abali eyo naye kasitory ifunye bamikwana abali eyo nyongera okubajjukiza S&K UG collections nga be bankozeeko be bantuninze be bantaddemu akapala akwebulaba ate wamu n'omupiira guli awo wansi be bakikoleze eddala okunyirira nawe oyagala okulabikako nga nze mukwano oyagala ka jini oyagala ka dress to pieces abantu abo basobola okukatuusaako bamikwana ate wanange wenzira ku mutwe oba ndeke ki oba njogere ki enviiri kiggwa bamikwano nyongera okubagamba Swabla Salon and Design yakyasinze okukola enviiri mu Dubai abaagala okusangira wali kwezitawo Madina oyagala obba kisankana enamba za simu zigenda ayitawo ku screens bamikwano gyasobola okubafuna oyagala okola akaviiri nga akange okati kano akaviiri nkayita ekiba mikwano nga Swabla yakyasinze okukola kano akaviiri akalungi bwe nawe oyagala okufaanana nga nze saluni eno gyogera amannya saluni by the way chunga kikyali awo wetumalira kana akavulu tuna promotion gye tuleeta DX3 media ina ka promotion kegenda okuleetera mu nsonga za saluni eyo kitegeera so olw'ensonga gwebeera kwa bubezi ku DX3 media wefumireko ekipya kijja tokimanyi kasita bakwatamu bitegeera naye nga by the way mugule tickets abatannaba kuzigula enkyo olunaku lwonna tugenda kuba tuzitunda okutandika nakati so tickets weziri they are out to many people abaziina Oscar Richards azina Oscar Bobby azina sobola zisanga ewa Roni DX3 media wenyini weziri ku Nyondo media weziri so muzisange wona muzijja ku Mpombo African Restaurants weziri abiri munya tuli ku Legends Bar then abiri mu mukaaga tuli ku Chosen Club mu Abu Dhabi tweyagale nsonga za mukwano omwezi tuli mugwa mukwano tudde banange kiri massive mujje tubeereyo mujje esatu anti banange tubareceive nabona kolale tulina omukyala Sophie abasinga mulala kusanyuka leero ndi naye banange byaddala bisoboka abantu taga basubira kuga yo okiwulidde otya okujja okubeera mu Nnyonyi first time okiwulidde otya experience yoyina no like it's not my first time okuli Nnyonyi by the way ne like okujja ke it's my first time nenga like by nonje I swear yaka I'm feeling so good by the way mutwadeka warm welcome kagaze nange mwina love aleza nyanganya ebintu ebirimu omukwano mutu akulaga ennyo love I feel so happy nange naza mwewulidde ko njagala abantu bagambe bagende ku YouTube ya DX3 media subscribe to DX3 media by the way banange tuwagira abaana bano for supporting let us subscribe bana bulike bateekayo nga tukalaba kyabaleetera ebyokya ebirungi bingi bamikwano thank you for watching banange gwali eyo n'ogamba DX3 media enkola banange thanks a lot banange akaviiri oyagala kufaanana nga fraction yake keerako jangu mukwano